as we encourage expression, mugaiding, you can express yourself. Naye ate tovuma. Osobola okujjayo ensonga yo ng'oyogera ku kintu ate ffenna ne tukitegeera bulungi naye nga tovumye. Teweetaaga kuteeka wansi muntu mulala bw'oba olina ky'oyisaawo. Kati akitegeere nti nsobola okwogera naye ate nga sirinnyiridde mulala. Otegeera. So that balancing tugyetaaga okukispellinga out properly to the children. Abamu bagiyita rights and responsibility. What is my responsibility? Waliwo akatabo kano kendabye ka ministry of education yakakola. There are messages and they have something on responsible use of media. And they emphasize discipline as well. Well, I need to be disciplined in the way I use and consume media.